oba Gitta oli mulamu siraba natuke wakaboyo buli wotuka busy twali mu nsiko ng'abantu babera busy tuli mu government abantu bali busy government mwaji wamba yamwe ya family emu ya on that such issues omwana wono that's an example singa abadde ne mundu oyo kano singa mulamu singa agende embuya kati ebintu ebyo singa twatugambe katukwekeko esaazi nonze Gitta ngamba kanesibe enseganye abana bange tebasomye mbona biyale omuntu nako nze bankwata bandikako treason just okuliviringa corruption je sabuka media kaliyo kali ku lugudo katala ebango bamaje oba Museveni namusanga wa oba Museveni buli omwaka ba Museveni ali kyankwanza bogere ulire kakati tukole ki fa abana abato tukaba Bobi Wine akaba gotwasanga mu P4 achalinga government na achalinga NRM naye ayagala genda ali eta government fetwa eta NRM wano fetwa janel yero emundu mu maaso yero mabega netuke Kampala yero ya moyiyo netwambuka mu Northern netulwane entalo zoneza Northern tuyambye bagalanga tuyambye bakagame tuyambye bakabira nakati tuli Kongo tulwana for what purpose Somalia yiyo abasomali si baganda bafe teri mwana wa Museveni teri mwana wa Sale teri mwana wa Kanyirugaba teri mwana wani teri we are struggling for peace of Uganda naye olabe ebizibu ebiriwo gwafe I will talk banaye afande Jacob mwe ba advisor president and ba defense advisor ebintu no babiraba but they can't settle these things afande Sale advisor afande Kanyirugaba advisor Jacob asimwe advisor ba fulufiga babo ba advisor babala mu babatwala kubalirako sente kati fulufiga mutwala president abira advisor to do what ende wamuze fulufiga namugamba ne balamu bagenda kujjawo nupu fulufiga nafu no advisor nupu weri eri strong is still challenging Uganda because the failures of anti abantu bali mu maje emitima middugavu fabali ebweru ngabana abato kwanga tuwebuza Gitta ekyango bya majechi gende tutwagala ogwo Museveni yakumanyi nnyo please oyogedde ku corruption cut house afande isoka akola muri muki mujasi lwacha aliso corruption bet kamya lwacha aliso corruption nguzi muzaya abayisa parasite abayisa enkwa abayisa bichi abata abantu abaita pigs bichi which means kimuluma president yasiba kanyankole wanguzi najjawe mmere mu maje wangu sente muzi wabakazi muguza amataka Chankwanzi muguze ku square mile muguze enkokonjere square mile muguze Buganda yonna gende busikayo zirobe mugula mataka motoka buli mwaka baba wa abana na guno gwaka bwe bamala okola training ne babasalako bagamba musaya bagala nnyo ne bateka wa ababwe abana bali mudde nkyagala ensonga y'omukolo ono eri very sensitive kubanga ngabe tusobola umanyire kankubwire oba n'ekizibu eki kankubwire bwebaka ekiro lolowoozi ennyo ebirowoozo bijja n'ogamba obencha nkwata amayinja nkwata envumulonga Daudi nkuba omuntu abuuke ekoleta salute you naga mwata ina musango mumusasule alonda nagamba Gitta Stani akolega ne president kati Stani ali mutaka Gitta ali amukene afande Gitta ewunya government ya Uganda engeri gikolamu ebintu gitwaleta nali manyedda twakatanga abantu bafanga ntuteka ku motoka mirambo 715 nga tukula bwe muna amaloziika mukomewo mukire iminge sente nga bazirya ezabbaliyo fund zifuluma buli mwezi zibeerawo imagine billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. ngenda kumutwalira ki kamera eno akatambya akalabe oba Gitta oli mulamu siraba natuke wakaboyo buli wotuka busy twali mu nsiko ng'abantu babera busy tuli mu government abantu bali busy government mwaji wamba yamwe ya family emu yani Alice Kaboyo muganda wa mama Janet bwogena buli wamu osanga no muganda wa gundi ne tulowooza nagende wali wabogolo yangamba yemuko nangamba Gitta muzeeye ensobi ye Mayombo abera cha brigadier ngamwe ba Gitta abekina mu 3 mukyali kulanka ezo kati bo batunidde bitibwa we are not after bitibwa
fe twali bali baleta mwatujja mu masomero ntubala banunuzi ne mutugamba nga tumaze okuwamba nti tukola emyaka 12 ne tuyingiza mu majega that was not a solution fe twali mwatujja mu masomero tudeyo tusome singa fe ba minister singa fe ba member of parliament singa fe ba RDC singa mwali mwagala kubanga teri RDC akola course Museveni yakusanga na akulonda n'okubakererayo nagankwadde kwa RDC ono omwana yali bodyguard wa Mbabazani twine kubagamba mba musesi manyi Tanzania nga yekwese wasalewa mu toilet kati RDC kati teba Gitta olide fe twandibadde bagombola simanyi Gisso simanyi biki oba nobereyo kale bagamba kale gombola Disso bali bakadogo naye just kifananyi omusajja nakubuza walinga ofe emigadde tusula n'obuwanga wali egombe anti mwawerekera ekintu kyali kyammwe kyali kyabalaalo kyali kyabanankole abatusitwa let me tell you Luwero wo Baganda banankole batusi abalugora tebaliyo twogedde tribe ezali popular ezali mu field olide vakubano ba Dradiga vakubakono ba Biriga vakuba betwasangayo nga bali egundi zabwe enchima zabwe ebicheyo oli n'abalundi balimu na no problem naye nkuba tribe satu abatusi twabazaayo NRA evamu RPF olide Foronasa evamu UNRA olide UNRA nevamu Popular Resistance Army eyasoke bukomero eyarule PRA nevamu NRA Museveni n'aba chairman nga lula afudde byatugamba mu meeting mbijjukira nze sigenda kuba mufuzi abadde chairman afudde katuwambe tutuke Kampala nze njasigala mbyamaje semwogerere babere ba president bagala obufuzi Museveni ne tugenda lukunyu conference Museveni ayogera everything nebya natukolera ne tugende kasenene betawo kasenene n'ayogera omwana omu namubuuza sekyoleko nambuuza mukulu Museveni kati fa abaana abato nagabwe ntuke Kampala buli kimwe ekirungi kyonna amayumba amalungi gammwe ne wabawo mwomu n'omusajja muzeyi bamita mayinja ate sefa abakulukulu katono njabba wasiza abakazi njabba zimbira ne tukuba engalo ne tumanya kyekyo engere giyajja nga yesize gundi night rose nga tulaba omusajja amasamasa yalinya ne ku nnyonyi ayita ku maato n'agenda ko Kenya agenda ko studio ne wa mama Janet fene tutoba munsiko omuskulu omu n'amubuuza n'amugamba bajajja ne information bangambye muleta muna abakazi mujja kuleta ba spy biki omusajja n'ayina n'amugamba muzeeyi gwe ki ekikutwala Sweden naffe tuli basajja bakulu banne n'alagira bamutwale mu kinnya mbwa mu challenge nze naye nge kyali kimutwale Sweden kikuleta emundu ezatuyamba mu nsiko za Gaddafi butuke Masaka abane batambula okuva Masaka paka kitukula ne bayita Sigani Nyererezi yatuwa Sweden yatubwire mu nsiko kyekyaaliyo butwamala okuwamba bwe pa enyonye ejja ku kisaye wali mama Janet omu Alice Kaboyo mutabani we Kalino gwa kati general yalina emyaka mwenda nga tugenda mu nsiko lwaki yajja n'atwegatta ntumanya muzikati ne bajja tufuge kubanga twatoba naye ntuli enfudu ntuli mu ensekere enkuba netukuba enkuba yatonyanga ne bagamba kwenda chini ne tusitama yona ne kugwerako olira ensekere mu masanja muri cha bonna basale bonna ensekere nga muntu ayola byozi n'ayuweri olide amaliba gali mu bitogo ente tuzirya amaliba ntutekeyo dwaireso nyemere bwebwa ate amaliba getusala ne tulya survive kati basajja botuka notukeka peka bankojo afande salary bize ni wichiwe bwe batunga n'obugogwa n'omwana yamutunga bamukuba amasasa ali wali amagulu gonna gavunda kati kasirivu teri ayamba naye nga yaliwo wali bali afande sale proof gundi yafa gundi Apollo Maruf Julius Sayine yafa tumukunde mumulaba okuguru kuku atambulanga muloza broka bukalabi bamukubira mugisa muntu wuyo ame komanda yayambala lanka 2 mu maje wuyo kati aliki naye alwana kugenda Ntebe mu State House Kiza Besigye yali doctor we wana abantu bamanya kabina ka muzeyi Kiza Besigye ne Janet Museveni aba ate na Haji Naduli Naduli yamulaba dinga ya jemwe ngoye naye oli yamukebiranga bwati nonaku bali bagaba mwadde obutwa Dr. Bata wonye Besigye mukuba akakumbi nokuba mama gundi Gertrude Njuba nezizinga bagenda bakubene obukumbi Bata nagamba no kireka yanywedde amazzi agatali mafumbe ne baloza bamwadde obutwa olide nakomayo naye juzi bwe yamugamba wano yagenda Lubaga wali mbaddipi wagenze mbaddipi opposition bakutule mu koti maaso Kiza Besi naye ayogera bini eya personal doctor wo besi esazo yandibadde nga alinga general ne njagende Entebbe n'obukadde emyaka gyo gigenda njagende Entebbe
alituuka ddi Entebbe. Okay. Now on that such issues, omwana wuno, that's the next example. Singa abadde ne mundu oyo kano singa mulamu. Singa agende embuya fe twalina NRA twalina nga bomu tuyinanga mmeka tetwakwekako neegi. Muzeyi n'agamba ebyokulwanyisa bina mu bizzi eyo. Ne tukwata grenade twalina totasozo twalina bomu obulingo obukadde oba ne tukwata emundu ne tuzzaayo zonna twabizaayo. Kati ebintu ebyo singa twatugamba katukwekeko esaazi zino nze Gitta ngamba kaneesibe ensi egaanye abaana bange tebasomye mbona biyale omuntu nze bankwata bandikako treason. Just okuliviringa corruption mu magye emitwalo 210 those are 2 divisions of the army. Abantu babba sente 3 billion per salary billion bina annually. President n'abayinga that advice. Omwana juzi Major Kibirango n'agamba muwelese creation babba sente ne bamugoba muwelese creation ye yakola proposal yonna n'amitinga muzeyi n'amugamba muzeyi tu planning ba officers wano abakadde bano bajja kufa bubisiriimu tubaterewo akantu kano tubawe n'obumotoka n'abibala byonna muzeyi n'akibayinga n'ayita sale come what is it Kibirango ne balabe ekintu kikoze kirungi ngono wafo wano David yono omumpi mutabani wa Kaseera Kibirango olida kati bamu yabadde yesimbyeyo buyukoyo jamulaba olunaku lumu muzeyi n'agamba sale ne Kibirango kale Kibirango afune post ye sale gendo opange ne bapanga welese creation era ekoze byekoze abakulu abamu bali bulungi bafuna obukadde bwawe buna n'omusala gwabwe omuntu ali mukadde 17 obumotoka awumula n'akamotoka agenda nako kake Kibirango yakola ne juzi bamugobye maje genda oyogera ku nguzi corruption emwanyi bazituna oyinza otyo okubala emwanyi za Uganda mu nnaku 11 basayininga billion 11 bubagenda kubala manyi oyinza okubala emwanyi za Uganda osobola ziringa Entebbe za muzeyi z'ekisozi sebo ennaku 11 mwanyi za Uganda ziwedde billion kaka bwe yayogerako genda meja tu omuntu wakyana mugumu abasema engudo z'ebukomero okuzisimu muzeyi n'agaba toa barabara yi ne bajjamu ebidomo ebigoma oide ezo na confusion ku challenging government Kibirango nga wali myaka 14 kati sebo ka media kali ku lugudo katala ebango bamaje oba Museveni namusanga wa oba Museveni buli omwaka ba Museveni kati ali kyankwazi bogere kyankwazi bajja kugobayo teri akukkiriza olide kakati tukole ki fa abana abato tukaba Bobi Wine akaba gotwasanga mu P4 a challenging government na challenging NRM naye ayagala genda Entebbe nafa abali eta government fetwa eta NRM wano fetwa jane yero emundu mu maaso yero mabega yetuke Kampala yero ya moyiyo netwambuka mu Northern netulwana entalo zoneza Northern tuyambye bagalanga tuyambye bakagame tuyambye bakabira nakati tuli Kongo tulwana for what purpose who's going to assist us Somalia yiyo abasomali si baganda bafe teri mwana wa Museveni teri mwana wa Sale teri mwana wa Kanyirugaba teri mwana wani teri we are struggling for peace of Uganda naye olabe ebizibu ebiriwo ate bino bikyali mabaga bana bano nzinyizo nina abaana bibiri bakadogo nabali mu maje Gitta tuyambe abakulu ba maje Gitta katugo afuko muzindalo gwaffe I will talk banaye afande Jacob mwe ba advisor president and ba defense advisor ebintu bino babiraba but they can't sort these things afande Sale advisor afande Kanyirugaba advisor Jacob Asimwe advisor bafulu figa babo ba advisor babala mu babatwala kubalirako sente kati fulu figa mutwala president abi advisor to do what babiraba netwazagane ayebwa can you bring those kadogozi nze njagende wa muzeyi nga yagande wa muzeyi fulu figa namugamba ne balamu bagenda kujjawo nupu fulu figa nafuna bwa advisor nupu weri it is strong is still challenging Uganda because the failures of NRM. 2 ne batwala ne bawono simanyani o magulugundi abiri wagulu simanya abiri kunyama jubu chamani mbu simanyi mbwa is the president of ghetto Bobi Wine is now president of simanyi bichi nupu muzeyi namu obwa advisor kakati fe Gitta abafiirwa buli kimu kweganya njala balaga nti abantu bali mu maje emitima middugavu fa bali ebweru ng'abaana abato kwanga tuwebuza Gitta ekyango bya maje ki gende tutwagala ogwo Museveni akumanyi nnyo please oyogedde ku corruption kati Nakalema akola mulimu ki lwaki ali mu State House afande isoka akola mulimu ki mujasi lwaki ali corruption Bet Kamya lwaki ali corruption nguzi muzeyi abayisa parasite abayisa enkwa abayisa bichi abata abantu abaita pigs bichi which means kimuluma president yasiba Kanyankole lwanguzi
najjawo emmere mu maje lwa nguzi najjawo emisala emugamba teeka mu banka nguzi kakati tutandike okwesibako bomu anti kibwotabuka naffe tutabuke tunatuukawo president nabagambye this is the phase 3 afande jako bwasimu wanimba mbu bisatu sente muzi w'abakazi muguze amataka Chankwanzi muguze ku square mile muguze enkokonjere square mile muguze Buganda yonna gende busika yezirobwe mugula mataka motoka buli mwaka baba wa so lwaki okay Zembadde ntesabwe. Yes please. Abantu abo wali badoso bakola bukowozo bagambo wayo. Afande sale nze byongamba appointment. Afande sale wagikola. Nenzi jaji wampite kapeeka ngogenze kidepo. Nkojo the problem let me tell you. What would the president yagambye? Ba PA bateka mu majie ba civilian. Shaba wali omusajja ali bombe yakaba Lieutenant Kano. Omwana yayino genda yamujjawo n'atekawo mutabani medical yambala uniform genda kufuna kubanga single bagamba category medical intelligence tomanya oba intelligence balese wamu owino genda operereze abasomali omwana ba BHS kati defranka omwana wange bamuse what are you crying mwe mubikola genda single president yagamba veteran bonna battle group 3 bagende bafuna akasente kayambe family zaabo abana na guno gwaka bwe bamala okola training ne babasalako nibagamba musaya bagala nnyo ne batekawo abaabwe abana bali na kasimu mukulu Gitta mbadde nkyagala ensonga y'omukulu ono eri very sensitive kubanga umanyire kankubwire oba n'ekizibu leka nkubwire bwebaka ekiro lolowooza ennyo ebirowoozo bijja n'ogamba obenca nkwata amayinja nkwata envuumulo nga Dawudi nkuba omuntu abuuke agenze wa CDF no access they can kubye Gitta abakulu baga Gitta ezeraya bakwamba eraya dedi yafa bichi waliwo omwana njamuguleta ali ku luguudo yayogera nagamba akola mu kitongole ekimu kya security namugamba mwabya empira gy'abantu ne mutanaba Nigeria hatuyingiridde baatulanga betutudde ka committee message ne bakapchalinga ebombo dedi okuva 28 paka kati omwana tafuna musala wali bamubalanti yakola ki yafa Museveni yabimanyi bwogenda wa CDF ate Gitta kiki tujja kunonyereza watayo nze bagamba mbanonyereza ne banonyereza aligo ne bagamba ffe tusibangako Gitta myaka 13 ndi makomera safe house Luzira president yante kabanzi byeyo UPDF ngenze mukoti maso afande koleta ya salute you naga mwata ina musango mumusasule alonda nagamba Gitta stani akolegane president kati stani ali mutaka Gitta aliya mukene afande Gitta kankubuli ko katono yes please nchewunya government ya Uganda engeri jikuramu ebintu gitwaleta nali manyeda twakatanga abantu bafanga ntuteka ku motoka mirambo musanvu 15 nga tugenda tusura ndozo manyi tege twagabanga amira jalinga gitonya yesterday but one wari musika yafude Somalia sibana bafude wari umura yafude ngafuje kibali naja na bamita staff sergeant Josephine Adepi yafude naye bombo Janet Quarters jajja betita jaje yafeyo bakute motoka jefanga nibateka ko mirambo ebiri umurara bagenda bakusure magamaga umurara bagutwara mbari kani imagine nade manyi bya babijaoda emera yaterera umuntu agenda motoka olaba SF nafande Gitta kibakoze cyane unyisiza ku UPDF yonna ni Uganda nanga bagiraba bakute mitwara 5 jibasindise kugenda kuziko ati kati 5 nze report ya president yejenakola report inakola wa president yayogera ku such acts wafanga nze nabera wali nga bangambye research kayula Gitta nonyereza bichi nkola report zigenda angamba nazo president namuwadde president ngakimanyi bayi amugamba kuma Gitta Kongo bye nakola byonna bina muzeyi nakyuza eyo yabingamba Gitta nakyusa gundi nenkyusa gundi ku report zo konze muzeyi bibu yali nze nayogera kibi dinedda balyo fund wafanga ne bagamba omulambo wegulie ne bagamba family ziriwa kakati mugenda okukola mugende mulete motoka mutwalo omulambo gwamu naye tewali ssente bwe muna amaloziika mukomewo mukire iminge sente nga bazirya eza balyo fund zifuluma buli mwezi zibeerawo emergency kati ebyo biri maje tu okutwala SF1 omwana bwafa omujasi tasula nakwezi bateka kakawunga ne bateka ko muchere abana aba SF ne bateka kengoye za civilian ne balinya emotoka
ezo mulaba zitega mu kkube nga president ayitawo negende egenze kuzimba batekako ssente ba milioni mmeka zigenze ziike omwana omuto alina ssente ze mu magye wano omukazi w'omusirikale alina ssente ze taata w'omusirikale alina ssente ze kubanga bakikola family ani afudde taata maama ogwo omujasi biki naye ssebo tebereza bataddeko emitwalo 5 mu kyalo gy'obadde tobeera otuuke eyo bagambe tuleese Gitta huyo tumulese tuze kuba masasi olide omujasi lekamba bwiri basula mwana abakibira mwabala baba proof magala bakakebe bani barwiza bakachumitana bani bwe bamala okuzika ne bakubira amasasi teri addayo okay amaje ya family when we are in service here naika stofa Gitta era betuva kwecho tugenda program ya fedako nga tulaba utawule Somalia mwe muroza kochi kiche kyabire senankwado mukulembeze wegwanga yatugambye nti corruption yalese nakimugamba dda banku bali bagala kunkuba amasasi because of that njaga tumalirize n'ensonga y'omukulu ono then betuumulamu ensonga ya Buganda nge Grace kwensonga ya eri sensitive nyo ate it is an lesson let me tell you nabagamba sabiti okuba afandokero it is a lesson kubanga mwogera bino omwana yagende wa afande jamba afande mukazi wange agenda kuzaala afande nyamba na assistance we wacha ujinga yako umanga boba kola maji abasaya babote olaba bobo okola maji na by accident ya mukubolu yi ne batula mu motoka twende na mutumba ne bagenda ne bakola byo nabino mwana atuke ne bagawalo ka allowance ke bagabye naye afanda kako yakasayininze nti kale obaka batade ku simu ye nti kale yali mupya mu squad ne bajja batka supermarket ne bagula ebibagula ne batuuka mwana atuka kana ajjamu ebintu abingiza mu nju nakuba sauti namga tawona na keso tujja kulaba gane ncha nti kale omwana kumacha yerongosa biki naagenda ku motoka yamba afande sida yangu ile watu mbavu kakwa gali tuondoke tumbavu wangu byoluyi ne mukazi wona asakaza ate bye bintu byamaje abakazi babakulu nabo balowooza nti baba general wona gamba afande general nze brigadier wepiga saluti no gamba laba wama gurugalo nkakubera RPG nze nkubira mukazi saluti nze twamala kukaya na mu maji wa president tumugamba sebo abakazi baba sirikale babakulu batuyite waabwe tuoza masuka omukazi akola mulimu ki muzeyi nabitugana kwega muzeyi yagezanga ko tuyamba mu bintu ebimu olide ne let me tell you bine ebintu byemulira katyono mwamusiba irigale omwana omu nasone mu safe house ne bamutta abana be basigala babona tebafuna pensioni tebakola biki bebakutte bebato kyalinze omusikala afudde ekinduma afade Gitta yes please wana Uganda batuliza emyaka gendo anyinde Uganda banwanda mirembe okunzija majenga sinye pension kibi nnyo twali bana bato ndi wano sina mulimo gwenkora embeera mbi nnyo omukono mulema engalo yange yino bajjamu enjala yino office jotekawo yonna teri kibakora teri kibaya teri yava gofuna noyunya n'ugamba ni Uganda gitugenda so nsaba President Museveni baroza mu bakadogo nti manyi embeera gye yaturangana bona ababulira nga turi mu nsiko nsubira turaba ataye babata turaba abaturaba bonansa wa mutuse ko baka atulaba Diana atulaba batuze wansi rugaba abu n'obutambya bulaba wabogo ka muntu simanyani ono mukoddo miwago mbawa Natasha era rukarugire bine bintu mubiraba Toyota nzeyire sodo nzeyi smaibiki mama Genetis fanye Jacob asimwe buno butambya bulaba wali mu office ye wali mukolo Grace mbadde nsaba kitwaga tukole ebintu nonsense kicho badusinga okwetaaga ekikulese ko program eno then tumalirize nga sinagenda kutuka kwecho okukomekereza muganda wange kinana munana abantu bali tubakimanya tubakiruza balabensi tutambara balebembere ryo muntu bakuseba nogenda bamwe notula toina kyakulya toina kyakunywa toina mulimo toina sente toina ki baramwe bafana sente zabwe naye kinana munana na yali escort wa late Esther Kokundeka mama president Museveni ne mama wa General Sale manyi bulungi police obwate nga nabyeko ne president Museveni nga nabyeko njogera tata wange amanyi kakati nga bakumanyi goloza lwaki tebakuyise ne bakuyamba gwe kikyolowooza Omutima kungamba nti nandi bade mbatukako nibanyamba naye kubatukako buzibu ekirala bwe bana kuteekako kubanga mbamanyi bateekako orugo bateekako saako tayitawo tajja tayitawona naye singa chance etuukawo nakuyita mwenyini nga bino nabiraba nagamba naye mumpitire omwana oyo mumpitire abaana abo afande Gitta Sgt Kadogo mumpitire afande Grace Koporo Muzeyi Ponjo mumuyite
tutule naye wano naye tulabe ekiruuzo sekiri mu majesebo abantu mu maje baafukanga Museveni kinabadde nsaba ombuzi wa Museveni bizibu ogende wa fande mbadi bizibu okugende wa gundi fa abantu taiga batege nga fande birungi neyekanga Gitta kujja kichate Gitta kwanza fande ABCD tubanga we are not certain tetubatia abambaze tubalaba tubamanyi no lwensonga eyo mwena mwebale nyabadde ku to the flashlight in Uganda onako lwaleero ate mwebale okutuuliza tumabale kutwagala story omukulu it's tenaba kugwa nenga tujja mukyazako omulundi omulala abantu bano banagezaako bakubira ku masimu tasobole nga basobola okuyamba naddala family ye abaana abasigibwa akawuka ka mukenenya atenga yaliyamu asiga yomu kwabo abamanyikiddwa abakulu nakubadde tetujja kwogera manyage ya bwanabo da program eno omukulu nomukubireko essimu because for security purpose and respect amanya tugalese but kindly bobo jebe ukozo gambye wandikako ne baluwa apology nakiriza omukyala omwana nobasiga obwadde omanyi ogwa musango mada sibula butulaje nze nga Gitta kalampenge yo mada oyo wali ku square ya kakatimba nedda tobasalira musango badde nsabo sibula kale bana Uganda bana tubagala nnyo fe tujja kubaweereza tujja kwogera everything kubanga banaffe batukozesa ne batubalanga amadaala tukuze enviri enjeru zizze enviri enjeru bozirabo manyaze zikolerera obukadde tukadde kati nawe ya onujano of our graveyard tutukyabeeguya olira twajja fenna ensekere muunyo obusa mukola biki lugabire esa emotoka okuva 86 abasajja emotoka wali ekaddiye ne bamuwa empya ekaddiye eza umemezo nazo na UEB mwe mwazitwala tugenze mu nozani ente muzitutte tusirise fe tusigadde nga abanaku ne tugumikiza patience vumilia vijana vumilia vijana vumilia majesi ne tuvumilia paka kakati n'abakyala baffe nabo mubagadde n'abaana muzeeyo mu system muzeeji yabagamba obwenki ne mukundana lwaki mwagala bakazi babana gende lwakitula gende Kasonji gende Bulemba genda abakalu bonna abaafa kulyaŋŋana gundi mu junior guru olibwajja n'agenda kuwa gundi bonna baafa because of this. Yes, no nsonga eyo mwebale nnyo mwebale ddala. We are still here kusigala nga tubategeeza nkiddamu tetukola zino programs oba to threaten you nenga batuko okugira ku media baba bazitowereddwa bagezezzaako engeri yonna kakati ne tulowooza nti program eno direct omukulu oyinza okuba nga oli awo kuba tuli ku social media nga nolaba clip ku simu yo nolaba nogamba kano omusajja kamukubireko ajje tubisolvinge tuli bansiko muvembine bya pirika byamwe bino byemuzanyo sabiti wuyo myaka myaka mukaga yasekano wa UNLA 80 akume atakumira mpera. Don't forget to subscribe and share our content all the time. Bye bye. Abatuliza na Uganda mubere bulungi naye nsaba busabinga nkomekeza na kino kubanga President Museveni go kisobora barabo nababbi ensero nibajimala obumazi nsaba busabi itaba kadogo boina bwafana bo munsuko abarete mirembe munsubuno nakatabantu baraje batambulirako nafa tutuseko nafa baradisi tusobora mukama wange nafa badisi tusobora mukama wange anything choteka mutsa kukikora naye tuite tuwereze nafe ekirungi baranira tukituka kiwatsubiza tumanye tukatona nafa ari nafe mukama abere namwe. Okay, then naturally ngabo game mukuru yawandike baruwa mujukize asobora kujukira mukuru oyo nsaba no eno ate utayigayira musajja muzibu yaga kunzita ira yanse ninge konga yara kunzita so kati message igenda wa CDF afande mbadi basu ne iso afande birungi bengamba baba nsaba bankubire ku simu ba meeting bakwate ku baruwa yo mukuru yawandika naye ku meeting himself ngenda kulabira abarwadde be na rwaza kubawerezo ku sente bwe butene bwe buti neta na cyari yampadeko so nsaba bamwite nange nzicyagara kugera na yeruyeri olwanzi mumwite nange mumbite naye tulele babule kibakora ategese sebo Dr. Ewa kana katambi kawereze ko ni mama nabanja ne mama Jessica nsaba ne speaker member of parliament I know buyinza basecho ensonga tugitwale mu parliament apparent bagiteseko tuke masunga president yabasarawo tujachwa mu parliament bwe mwanga mutemulwagala tujachwa wacho agulanya ajja bajanjule wali nupu gundi mpuga is my friend publish kano wamaje yagala
It is a case in the army. It's very bad. Chiakora akora kintu kibinyo. Okwagala busi atemwe bali omukazi wa junior wo in the army. Banji. Abakora ebintu ngebe nero akubantu babisirikirira. Babyogera. Bagamba ngedda twafuna obogerero. Nebogero bwe bulwa. Bwe bitaliwo. So nsaba osabi. Baganda kweterana.